twebaza Katonda tuli balamu. Essaawa zino waliwo ali mu ICU, waliwo afa, waliwo gwe bajja mu mochale, waliwo akedde okulambula amalaalo g'abazadde be oba baganda be. Bwe tuba nga tuli balamu teri kintu kyenkana bulamu. Ebirala byonna bijja luvannyuma, teri kintu kyenkana buki bulamu. Omulamu yafuna. Omulamu yafuna. Kyova olaba nze si celebrating a Christmas, celebrating a birthday. Gino emyaka gituuseeko bintu bingi obikyusa. Buli lwendiwo lwendi celebrating. Nakugamba nze ngula engatto nenjambalirawo. Ngula omusipi negwambalirawo. Wakyogera wano. Ogula omusipi n'ogwesibirawo awo. Lazima. Nze sina lugoye nti lwa nnaku nkulu. Ewaka tulina mmere nti ya Sunday. Mujja omwagalidde. Kubanga simanyi oba enkya wendi. Nze mbeerawo ku nsinga manyi nti nsobola ogenda enkya oba nsobola okubeerawo emyaka 30 ejijja. So bwe tubanga tuli balamu twebaza Mukama. Mwenna abalina ebizibu abalina challenges tubasabira Allah bateremu obwangu. Yes. Teri kyenkana bulamu. Tekiriyo kungu. Ngoyaloka kasanti Katonda akutaddeko emikono gye. Genda mu ICU Mulago. Muganda wange muntu gwe ntwalanga mukwano gwange nnyo Dr. Lawrence Muganga. Mukadde waffe mami we mulwadde nnyo ali mu ICU. Ayina emyaka 86. Kati asiza kumanyi g'abayivu. Omuntu bwabeera mu ICU kitegeeza nti asiza kumanyi g'abayivu ba scholars abakola ebyuma ebyo. Kungu wano siza kuki? Ku manyi ga Katonda mukka kwe yateekawo. Mu biseera bya COVID mwena mujjukira abantu baateekanga ebyuma bibayambe mu kussa. Mubijjukira. Sinda ze batugambanga. Beautiful. Singa Katonda agambye nti buli ddakiika gy'ossa olina ogisasulira. How many can afford? No, you can't. Oxygen gwe nakakosa okuvanga nzalibwa so tomusobola. So the mere fact nti Gashumba ne Kungu n'abalala tulina mu studios bassa kumanyi ga Katonda tumugulumiza. Mbadde nkugamba ngoyaloka kasanti Katonda akutaddeko emikono gye. Genda mu ICU Mulago, Ensambya, Emengo. Genda Mulago ku mochala abantu abajja emirambo gyabwe. Genda mu limbo tusita mu Luganda. Cemetery. Genda mu Luzungu. Genda ku bijja byaffe olabe mikwano gyaffe abatugenzeeko. Nze emyaka nga 7 egiwedde mikwano gyange ab'amaanyi bagenze Lokechi yagenda, Archbishop Kisolwanga, Tamale Mirundi, Olanya Jacob Olanya, Muzata, Bishop Kagwa. Ne tata wange yagenda 2019. You get it? So bw'oba oli mulamu ebirala bijja kujja. Ekirala mukeerenga mu kibuga, emikisa giri mu kibuga. Munoonye sente. Tukeerenga mu kibuga. Yes. Watona kyogenda kukolayo. Keera mu kibuga. Nga tulina kyogenda kukolayo. Ojja kufuna wona okasibira. Tukeere mu kibuga. Yes. Nga tulina kyogenda kukola. Yes. Sente zijja kujja zitya. Omukisa gukusanga mu kibuga si mu kitanda kyo. Ekirala waliwo ekintu kankyogereko leero abanyiigira mu nyiigire. Kyenzudde ebintu biringanga bisatu ebiraga omuntu nti mwavu. Simu ye tebaako. Bw'ogikuba tebaako. Naku excuse we nabadde twabadde network, amasannyalaze gadde gagenze, kyekira amasannyalaze gadde oba nagyerabidde ogugikyajinga. Saakyajinze. Kino nkyogera nga ndya Katonda nga mutya. Sigumu 2 n'okubira omuntu nga simu teriiko. Nga tiyagikyajinze. Sudiri Lupareria Binyonkondo simukubirangako simu nga teriiko. Ate n'agikwata. Bw'abaddize n'akuddiza. Oh wow. Naye kasita owulira omuntu simu ye tebeerako. Omuliro gwadde guweddeko. Simanya nagyerabidde mu kisenge ekirala. Nagirese waka. Simanya we nabadde twabadde network. Oyo tomwesemberezo yayiriko ekitambo ky'obwavu. Lwaki? Kungu simu y'omwavu eggwako etyo omuliro. Simu y'omwavu eggwako etyo omuliro. Teyina kuggwako omuliro. Ate gutya ye office yo. Omwavu simu y'office yo. Yes. Abakunoonya kwe bakufunira. Abali kuwadde emirimu. Oli muzimbi. Oli molodinzi. Oli makanika. Simu yeggwako etyo omuliro. Ng'ey'omugagga tekola ki? Teggwako. Eggwako etyo omuliro. Just explain to me. Oba kati waliwo omuwala gwe mmanyi yalabika aliko ekitambo eky'obwavu.
namukubira ennaku ezo nga waliwo ayagala ayina products zeetaaga ziri worth over 400 million ng'ekitone nnyo ajja kukolako amagoba ga miliyoni 2 oba 3 ekitone nnyo namukubira leero yali taninga kukola after 2 days nga opportunity yagenze dda ennaku zino omuntu kasa kunoonya emirundi egi esatu ng'anoonya omulala nze zino ku simu zange ozira ne bwe mba nnaaba mbeera nazo ne bw'oba onaaba ogiwanika waggulu bwoti ate mpanikawo okuziteeka provisions nyingi anti mbeera nazo omugagga binyonkondo bw'anoonya toyagala akusanga essimu nga teriiko tekiriiko obuuziza nti omwava essimu yeggwako etyomuliro abatuwuliriza essimu yeggwako etyomuliro wakiri amasanyalaze bw'oba gagenze genda mu katrading center okole ki okyajinge anti yinza okukubira mu kaseera nga ndi mu kukyajinga oba tubeere na bbiri kati waliwo ate ekirala kyabajega abalala mbwe ye bw'aba akyajinga simu agiswitching off can you imagine waliwo abalala mbu ye kasaziwera ssaawa 6 gwa kiro ajjako eki essimu 6 gwa kiro ng'ajjako essimu so wabeerawo obuzibu n'embeera yonna ekiro eba teriiko kungu naakutegeeza ntya nti ebintu bitabuse weta naakutegeeza ntya nga simu agikoze eki tikungu embeera egayegaye balina those serious stupid lame excuses mbuno sitwabadde n'amasanyalaze ne wabeerawo okukyakala mu Kampala zibeerako era kino kankibagambe sayini z'abantu abali si puwa abalina abaasikira ekisiraani ky'obwavu byebyo simutebeerako wenadde twabadde netwaka amasanse gadde gagenze kyajinga yadde tekyajinga ekya obeera otya omwavu nga line y'essimu teri mu linnya lyo whatsapp namba ndala tiktok account linnya ddala instagram linnya ddala facebook linnya ddala bino bikulu nnyo biri very very vital mwine ebintu bitwala ng'ebyokusaaga kunganze teri kintu kimpisinga off ndi mpereza Samola sentence ekwe mubuuze saba amanya go eri mu linnya ki bino ebyokwewola ssente biri understandable waliwo bambi abantu abewolayo obusente emitwalo emeka nakugamba why nkyayinako ebbanja ku simu yange teeka kuki kundala nembeera nkimanyi nti bwe mba muweereza ssente yeeno ereeta mannya gegeego yes ulya wiiki eno nebeeramu wiiki eno nakuwa ennamba ndala wiiki eddako ndala wiiki so kino nkirabye with experience kati kankubuuzemu ekibuuzo waliwo omuntu yala okumpa bizinesi yakawumbi ng'akuba simu zange teziriiko ng'akuba ku ofiisi muwala wange simu teziriiko bizinesi ebeegenze nze kungu ng'oyalantokote ne malayika akimanyi nkuba essimu zo nga tozikwata tomanyi kyenkugamba oyinza okuba nga oliyingidde restaurant mwe bagenda okuweera obutwa okubanga takwata ekyo nze essimu yange ebeera mu silent nga ndi mu meeting z'abanene era nga njirese mu mmotoka naye nze gashoba najjako essimu ekyo tekiriiyo tosobola kujjako ssimu sisobola kujjako ssimu so does that mean you return buli essimu ekukubiddwa yes kankuwa example gino emiyayo gya CMI bwe gyanjoola nze neetwala brother wange Innocent bali yali yatubalako okumala wiiki namba tumunoonyeza atubuze buli wamutuuka n'ogenda mu mokyale buli poliisi nga taliiyo kati nenkubira mukwano gwange then yali akola mu CMI ne mugamba why mumuyoolayoola abantu nkebereraako eyo bamuyinayo muganda wange nti yaani nga muwa amanya nga ngamba nja kuddira after 2 hours nga nkubira nti ffe twamukutte ffe tumuyina ebiseera ebyo nga nkubira kandiho yali akola CMI nga ngamba I'm not aware of such an arrest kubira omuntu ono nga nkubira omusajja bamuyita Sikasiimo nga ffe tumuyina naye bwe yali okujja omulabako you can come and see him it was a Monday nasemba nakulaba amawulire kawungeezi nga neevuga paka ku CMI ntuukayo nga baŋŋamba ffe tumuyina nga bamuleeta n'omuleeta nti ne naawe tukusigazza nze yeetutte nawe tukusigazza gwali mukunoonya muganda wo sirisonyiwa kasajja ako ndisonyiwa omuntu yenna sirisonyiwa kasajja ke bayita Sikasiimo naye nenkagamba omanyi okay kati family yonna yali kitegedde nti Innocent yabula mpa ku simu nkube ntegeeza abantu bange nga nkwata simu yange nga nkubira Shira nga mugamba kuba bo Shira bonna bali bakimanyi Shira nkola Innocent tumulabye naye nange bansigazza make sure the entire world gets to know nagenda ku Twitter kati singa teyakwata simu yange mu kaseera
ensi yali tegedde waje nkola ki gwajoli jendi walo anti waffe Joy yafa yali abeera Ntebe nakubira mutabani we emirundi 3 bamutwala mu Dwight yako ngalooza amutawanya brother for yagamba ekintu ekyo kimuhuntinze forever paka kati ogano kyo kwata simu ya mamiwo obadde diwo mecha agenda okugamba boba bye bigambo ebisembye ku nsi byagala okugamba ogenda okuddamu kubanga yafudde kati kankubuli ekintu si mbandi kusomba nyingira Salt TV nakayingira bwente ndaba simu switchboard nzimanye simu za State House hello Mr. Gashuma yes muzee want to speak to you ndiku buza onosago baita Apollo ndiku shoko nyini nimugamba Apollo can stepping out ebishabi abanyondo bijukira tension yali wenyo bino batuma national IDs and passports nebirala ngatwogera for like 4 minutes kati kungu president we gwanga akubide simu gwe Gashumba simu wagire simu motoka oberi mu silent oddamu okulaja n'okumufuna nga tokyasobola omufunira we yasalawo mu Uganda muno abantu ababalira ku ngalo abasobola okufuna president Museveni sawa yonna gye bakola ki gye bamwetagira yasalawo ni gwakubira ni kubanga biseera ojjukira immigration nira ndoze nga buli wiki twogera ontegera ndowooza kubanga ensonga eno bambi yali tiyagitegeera mu buwanvu bweri era nze Museveni namusonyiwa ensonga eno yali tagitegeeranga buki bulungi nga bamulimba mbu abantu betuma passport banansi ba Rwanda okitegeera kati president w'eggwanga nannyini buyinza nannyini buli kintu nakubira simu ngo olese mu motoka oba yaweddeko omuliro kati gobeerako kisiraani ki sabantu batandi kutwala ebintu bino nti kikulu yes nakunyumiza story endala ya breaking my back twali tugenda okuzika Fort Portal amala akube simu emirundi 3 yes wakyogera wano you get it simute mami wange oyo mulaba bakita kikondolo muno basibya komese simu yemo ebeera ngate kweri kati ya ekikondolo yakiva ayinaka na akasawo mwagiteeka somula n'oteeka mu mami wange abuzayo mwaka gumo kweze myaka 8 simu yetevaako abeera nayo negwa omutumba abwo ali e Kampala anonya survival kungu akunonya akuwa omulimu simu tekola ki teriko munonya simufuna nagamba bandoga simanya step mother wange simanya netaga pasta batekeko emikono tewetaga kutekebwako mukono empisa zo mbinyiza you get it nobeerawo n'okubeeka omukyalo ina ky'omugamba esimu atadde sinze ekyo malayika namugamba yakijja kutwawula ekyessimu oyina essimu 2 internet ogina buli wamu wooli bwe mbasodde kufuna ku direct nyina okufuna ku ki you don't know what I'm telling you get it kungu nyizo okubanga someone has tipped me off mukwano gwoyo kungu yegendereze nja kugamba jaji omu yali agenda okukwata enguzi yali bagenda gimuwera ku Africana nga basetinze omuyoola ne bamukubira simu nga takwata good enough edisiwe nga bayina enamba ye yamusevinga agatogeza n'ogendayo yalira mu parking nga avaamu ayingira bagenda kupikira sente takwata simu ali busy you get it these are simple basic things sure lupaleri wava munoyo mulaba simu ye okujjako kati okuva lwe yafiirwa mutabani we bamugamba omulemu otegera ndo simu yava munno oba mande oba ddi ebaako omulala ye Nabbanja saba minister Nabbanja ne baba New York akwate simu nakuddira obadde ogamba kimwami Gashumba actually singa bakubuza option okubeera ne simu n'okuba n'omufaliso wosulako obeera ne simu kuba tulina office yo yeki esimu esimu zange zisulako tezibeerangako mu silent tekibangawo okujjako dokita babangambye daya wakawumule ekyo kiri understandable simu ziteeka mu silent nempumula ate era abamanyi bayina ennamba endala kwe bayinza okukola ki okunfunira naye mwami Gashumba kino kirimu ebintu bibiri waliwo abantu abakubira essimu nga talina kyakugamba taliyo nze gezo gikube mbadde njagala kubuuzaako imagine saa 8 gwakiro weebase oli nakukubira nga ayagadde kubuuza taliyo from day one olina okusetinga red line ya buli kintu nze kisooka teri muntu akubira ku nsonga z'abavandimwe over the weekend nkukolere ki n'ensonga eziri officials kuba office yaffe zibeerako okuva ku ssaawa 3 paka saa 11
nze teri muntu ayinza kunkubira simu saawa 4-5 ez'ekidongo mbu tuva mu kilabu kunywa waliwo yange tuva mu kilabu kulu no tikiriwo simu yange kasitevuga ekiro manya there's an emergency ulira mutabani wange Jono ono yafuna accident bisera bya PDM State House yali empade contract supplying ebintu bingi president alina okubeerera the following day consignment bagimpadde today I must deliver twagimaliza sawa nyagwa akiro mutabani wange Jona ne muteeka ku bus tugende tuka zino bus oli company zitikiranga zijjudde nga twali option ne tupangisa drone sawa 10 ogw'ekiro Jona ankubira simu Uncle Frank tugudde ku accident kungumbulamu bwange nebaza Katonda nti Jona yawona nzira mukube simu mubuuza mugudde ku accident wandi simanyi ngali lifeless nzira mujikuba ogwokusatu mukazi yagikwata abazze okugwa ku abaddukirize nenkosa networks zange zonna ez'ekiro ne tutegeera accident wekoze eki ne batwalibwa mu ddwaliro enkeera nti baleeta ensambi Katonda n'ayamba Jona accident emmotoka yamuyuza ekibumba ne kyatikamu 2 n'ekirungi nti ekibumba kihiiringa kizimba nsambya tubeebaza mwamuwonya naye Jona abeera kunkubira simu kiro nga teriiko Checha ani yali muyambye mu budde obwo nguberi mu silent atowulira webase Jona abeera kufa nensanga missed calls Charlie Hutinze forever ti olunsi nali savings obuki obulamu temutwala amasimu gano nga gakusaaga nze teri muntu ayinza kumukubira simu after 10 nga it's not an emergency no you must set the standard from day one kubanga abantu abasinga kyebewala ekyo oli akubira talina kyagamba bwakubuuza ngombuzaako ki oli wayinza okukubira ne mami wange yennyini tazinkubira mami yankubira nk'ekiro sawa 10 ogw'ekiro ngambikira omuntu afudde omuntu no gwambikira siwe na waluganda wa kukyalo ne muganga kati mami zine sawa 10 ombikira nkole ki sawa 10 era takikola eteko kubanga emergency nga nsonga nkulu nnyo tonkubira nga simu n'omubuuza nti how are you nga sikumanyi never dare call someone nomuza good afternoon sir how are you you are calling a stranger someone nomuza how are you onkolere ki no we tombuuza nti how are you kungugo solo kumbuuza kuba tumanyiganye naye tokubiranga omuntu stranger how are you ate waliwo abajega akube simu nagamba ono gashumba stupid toyagala akubuuza ankubidde simu manyi mu protocol soko gambe good afternoon sir my name is Ibura Chiwanuka I'm calling from let's say Linda Investments ontekera ndo weyanjule soka weyanjule wani nesema mujega kubira ono gashumba ontegedde nkutegeera ntya you get it there's a simple etiquette zetulina okukola ki okumanya tobuuzanga omuntu nti how are you fe mu Buganda mutwakulira ng'omugenyi bw'ajja wakaba omubuuza tomuwa mukono yakuwa omukono era yakuwa bikino okuba ne kati muzadde abaana tibalina mpisa buli omu kyasanga kyakola akajega kali 22 years how are you doing stupid gombuuza ati how am I doing onkolere ki ndi wa myaka jo okiba tusobola kubuuza Ssaabasajja Kabaka nti wasuza otya takisoboka ng'omubuuza otya Kabaka abeera bulungi ye saawa zonna tibabuuza Kabaka mwasuza oti in fact n'abaana baffe kati betuzadde oba bayigiriza alina kukoma ku good morning sir that is enough how are you sir oti siba mujega kubuuza nti how are you nga tomumanyi nakukola ki kati kitegeeza agenda kulira eddakiika 2 muli kuki muli ku simu simple good afternoon sir my name is so and so I'm calling from Radio 4 sir can I have a minute of your time nebanga litumaze Fernando za nawe sikubuuza kwa ngombuuzo kyakungu I've never done that so you can imagine good morning and that is all good morning sir good morning Mr. Gashumba that is all naye abantu tebabimanyi byebyo bintu ebiri basic kyekifudde programu yaffe eno Radio 4 Radio 7 Radio 8 okuba
it's the show of the year. Kubanga I can tell you the views zenfuna mu bantu unbelievable. Ne otasuubira tatu bawulira. Nagenda mu office jendali sisuubira. Ntuuka ku reception ngo muwala bali mu kulaba show yaffe ku YouTube. Oh wow. Ompulira. So bya bino ebintu ebiri very simple. Ekira teri mwana ffe twakulyanga ku macha ino konkone kisenge ky'abazadde bo. Nobabuuza. Ekya teri muzadde ategeera ayinza kuva mu nyumba nga tagenze mu bisenge by'abaana. Oyinza okulekamu omulambo ng'omwana yafadde. Nga tomanyi. You get it? Bino biri simple. N'abantu betwange ebyokusaaga. Kintu ky'okubuuza ekyo Mwami Gashumba egendooza kiringize musaawa eddako. Waliwo era nnyumizanga nti ye baafunamu obutakkaanya ewaka ne mukyala we. Ne bagenda ne beebaka nga buli omu alina obusungu. Omukyala n'akeera ku makya. No ekiro omwami yamukoonako n'alowooza nti bye bya bulijjo bino byamukoonako. Teyafaayo olw'obusungu n'okwemanya n'akeera ku makya n'ayambala n'agenda n'akola omusajja tamubuuza tamucekinzeeko agenda okudda ssaawa 2 ez'ekiro ng'ennyimba oba yagirese ng'ekyayasamye agenda okuyingira mu kisenge omusajja posho mwe yamulese mwali nga yafudde kiri muvaako oyo era agamba kyasinga okwejjusa mu bulamu bwe ekitali muvaako mu bwongo bwe kubeera nti omusajja bwe yamukoonirako ekiro omusajja yali ali is it asthmatic or something like that nga aziira ng'anoonya kantu ke kana kamuyambako okussa ono teyafaayo yagamba it keeps on haunting her up to now buli wakirowoozaako kakati oyo ng'omugwako ng'omuwasa kitegedde n'ekirala waliwo ebintu kiki ekikugaana okugenda mu kisenge ky'abaana olabe baasuze bati kye teri muzadde ayagala abaana be ne bw'okuma ku mwenda gwa kiro gy'osooka ne bwe tubyogera omanyi kyenzudde ensi bw'efa ebintu ebyali so abnormal bifuuka normal. Kanzijjukira taata waffe ng'atubikkanga ajja n'ababikka. Nze nyina kojja wange John oyo yabeera Nansana nze mu buto nti nasambanga nnyo engoye bulangiti ezo nnyo kati era mami yamalirizaamu mpadde nga gwensula naye yambikke. Omwana amanyi okusamba bulangiti buyinza okukyanga nnyogoga muzira nga tiyebise kyekyo nno wa national IDs ye mukyala yekka eyayimira ku fulo ya parliament eri fulo dominated by NRM n'ayogera injustices eziri committed against our group. Owulira parliament erimu abakizi b'NRM mulimu n'abanyarwanda abasoba mu 100 eyo parliament erimu bemupya bwere 10 abanyarwanda. None of them had ever stood. It was her Christine Kaya owa Nuupu omukyala ate nga Muganda. So owulira gwe toli mu katoliki oba Christian Bible egamba nti bwe nalina ennyonta wampa ekyokunywa bwe twalina ennyonta nga tutulugunyizibwa olw'endabika yaffe n'amannya gaffe atali wa ggwanga lyaffe atali wa kibiina ekiri mu buyinza ye yagenda ku fulo ya parliament yo Christine Kaya. You get it? Very simple. Akalulu konna akoba president Kayoweri Museveni ontegere nebino byobubaka kati eguni mpagira ebukomansi mpagira katerega wajjema oyogera lwatu abantu bowagira banankola ki ebiragiro byennyina okuva jeno ketangamba nkonti gendo wagira omubaka bwati so bukomansi byowagira yandagira kuwagira Yoweri Museveni kuba president wagira Mwai Museveni ebukomansi mukwano gwa Katerega Muhammad wagira wajjema mu Kampala Central wagira Lubongoya nnyo tukiddamu mpagira Misa Kabanda tukiddangamu yala kumpemula ku macha kuno nze mpagira Lubongoya akamala emyezi 3 mu Kampala nze Gashumba mpagira Lubongoya Nuupu lwaki tayimirire wabo ababa okisibe NRM gye bayita Lubongoya gyazaalibwa buli ayimiriddeyo NRM na NRM leaning simuwagira Lubongoya sisobola cheka na kufuna bubi oyala shegwere wano na kufuna bubi yoterezeza kati Kalungu kitegerekese wagira Kalungu wali omwami Sewungu oyo simuwagira ate munno so what Sewungu nze namuleeta nze omukubaamu wagira 2011 nga teri muntu amanyi Sewungu neno Sewungu tumuleke yagamba oyo no nerinnya lye ndio ampabire muvumyeko muvodde 2011 ngensi yonna temanyi Sewungu I believed in him ne muwagira
owulira n'abeera ku ebisanja bya DP ebisanja 2 kati agamba yala kyakuna Sewungu kiche walese mu parliament kyoyagala okunonayo simuwagira mbuuza lwaki Sewungu tawagira nkula ndi bibyeyogira nti ajje wano mundeetere yangamba ayagala show naawe mulete tumuwe manager mulete uyu mwesobolera oyise Sewungu ku show mulete ekisooka muganda wange mukulu wange naye abantu be Kalungu temuwa Sewungu akalulu ekibonezo kye muyinza okuwa Kalungu kwe kulonda Sewungu tayawula nkula na byabufuzi kubana yangamba akwagala ku show wano mundeetere tondeeta na wano kale mundeeta kusanyuka mutwalire tawagira nkula Sewungu andagayo project yemu jalese waffe taletanga wadde na project yakamasuka mmese akakwate mmese ebisanje bisatu Sewungu buli mwezi aba afuna milioni 45 musala andagayo ka project kamu bwekati Sewungu nagaya akantu ka project bwekati ndaganti amasanyalaze wagajja ku point B no gatwala ku point D si ayino gatwala au inogena ministry ya energy no lobbying ekitundu so yagala yes lobbying kwa kule obubaka si baba mu parliament no it's beyond that abantu banalya bigambo mu parliament abantu bagala projects mu kitundu kubanga mu parliament cyo andagayo amasomero essomero bweriti kelezia bweti kanisa bweti omuzikiti bweguti we yasereka oba gwe yazimba yes yakujja atenze kubulya kubanga mumanyi gonya bwe gamati engegezi wedi mu nyanja gikakasa bajebeera yankubira kusimu anaga akongu mundeetere njagala mwami Gashumbe byabiyogere nga antunudde mu maaso bwa amundeetere andagayo ka project kamu omubaka ebintu biri yoyino kola oteseze ekitundu nosakira ekitundu andagayo kabowa holo ntikakano kabowa holo nekerezi yekalire waffe zena twala prime minister waffe mulumberu wa tata wange netumukabire ennaku nti mama kerezi yetulemye okusereka natuwa amabati 3 milioni 2 nabirwanyisa busente za kibi busimanya temusola kuleta inale mukuno kati atulageyo kamu sente zifite mu government zina kuje simubaka tukola omukola ayite nange mpite tulabana asinza abantu actually kukaliro Sewungu nakola omukolo nange nengukola nsobola okuleta abaka abasinga ababe ngate siri mubaka osobola okutwala abaka yes what does that mean ko nze njawulo ebyobufuzi actually nze nsobola ofuna Anita Amongo nga Sewungu tanamba mufuna nze nsobola ofuna Tayebwa nga Sewungu tanamba mufuna nga mukama waabwe mu kubanga kibawula byabufuzi kungu abanyankole n'abakyoli batusingidde ku ekyo bawula enkulakulana n'ebyobufuzi Anita oba omwagalo oba tomwagala ye speaker wachi wa parliament Tayebwa oba omwagalo oba tomwagala ye deputy speaker wa parliament waba yiche enkulakulana ajja kati kankubulire nze Gashumba atali mubaka bebali badabirize nyumba ya basaserodiote Villa Maria naleta minister Hilary Onek na donating millions 25 president ya mudelegatinga za atali minister atali mubaka nze nasoko kutwala Genosare Villa Maria 25 Villa Maria Youth Cup natukole ebintu bingi nze atali mubaka nasula prime minister we gwanga ba general mukaga ne ba minister bana nemba twale waffe hoshegede kubanga I can disagree with you nemba ule nkulakulana Sewungu ku bintu ebyamunyizaako Villa Maria jensibuka government yali esazeewo Villa Maria joining city tubere mu Masaka city ndayira nga ntya Mungu nakola byonna ekisoboka ne bajja Villa Maria mu city ne bagiza mu kyalo kye Kalungu natukotogere yakotogera Gashumba nakotogera abaana bange n'abazzukulu ulira kazeko kulabyo kanyizaawo natukotogera bagamba nti President Museveni yakyusa constitution asigale mu buyinza siba kiri siba kiri ne Sewungu yatukotogera najja Villa Maria mu city namuze Kalungu lwaki nga akitegedde nti Villa Maria ina yabalonzi bangi Villa Maria bwatwalibwa Masaka nabeera mu nyendo mukungwe tasobola kuwangula Mpuuga really yes tasobola muwangula kati bombi ani atali selfish ali
ali yagamba nti President Museveni akyusize ekisanja asigale muki naawe olwanye vira Mario jijje mu city osigale ku bubaka muvumiyeko Sewungu sisobola kumuvuma oyogera cyane yes mundeetere oli ready yes ojo facts zino zonna mundeetere hata abimanyi okubola neyogera tankubiranga simu because he knows kuba okyogera wano kati Sewungu mwagamba nti amabaati nabbanja ge yatuwa GNRM ne sente ze yatuwa muzizeeyo ate sente bazirenga bazibawa already hati lwaki ogamba nti ennyama y'embizi ensiike gwoli musiraamu mwabakacho kyogambo kyambo ennyama y'embizi ensiike ogirya neyo oluwombo togirya yene bambizi kankubuuze sente esasula abakani azita sente nsimbiza mu wa musolo gavumenti eriko yaki ya NRM nagenzo kibala nga gino emyaka 5 yakasasula 5.4 billion mali emyaka 15 Sewungu Sewungu lekera ogulira abantu waraji lekera okulira abantu embizi abantu bayambe bajje mu bakulakulane twagala nkulakulana sikutunywesa waraji na kutulisa mbizi abaka bagulira abantu mwenge ne bamutegedde kati bamutegedde abantu bakoyo kulya embizi n'okubagulira tonto bagala nkulakulana kati ogenda kuwagirani ngenda kuwagira omuvuka gwe bayita Sema wa NRM asiwe NRM independent ka surprising Sema ina bwafanana nali nyogeddeko naye ku simu ne Sema ina bwakola ki Sema tana bakufuuka mubaka tana bakufuuka mubaka naye kyakoze mu kalungu sikirabanga Kereziya aserese amakanisa agaserese amalwalira agayambi oba omukazi akuzalidde abalongo nga tonaba mukubambaga oba Sema akoze bino nga tana bafuuka mubaka bwalifuuka omubaka abantu be kalungu mulonde gwe bayita Sema ina bwafaanana nze simple twagala nkulakulana kungu bw'owuli ati mu ministry ya education waliyo scholarships genda osakira abantu bw'owuli ati mwenaje yegaba amasanyalaze go there bw'owuli ati national water waliyo amazzi go there kye bayita omubaka then yodde ku fulo ya parliament oyogere byonna by'osaana okwogera finally abakazi b'e Kampala tebakyayagala basajja mbw I love you baagala bikolwa wanje abakazi b'e Kampala lwaki tokimpadde musawe malizano abakazi b'e Kampala tebakyayagala basajja gamba I love you so much baagala bikolwa naffe abalonzi situkyayagala bano baleekaana nnyonyo twagala bikolwa ani ademonstration ebikolwa ye musajja gwe bayita Sema so mwagala bikolwa na kino kiri ku record mukama wange taŋŋambangako nti genda mu ggwanga owagira omubaka gundi yaŋŋamba wagira Yoweri Kaguta Museveni abasigadde gwasalawo nze nsalawo okusinza ku bikolwa yes abantu bonna bwe balikoze bwe bati yes tolonda muntu lwa bikolwa lwa bigambo ani ono Katerega yali chairman wa district Muhammad Katerega ye yasooka n'okumbulya ekyama kino naga nti Gashumba tebakulimba tosobola okubeera chairman wa district n'okolera ekitundu nga toyogera n'abantu bali mu gavumenti kubanga be bata sente be bafandinga amalwaliro be bafandinga amasomero njagala Sewungu andageyo akantu kamu kakoledde emyaka 15 batugamba emyaka egyasooka bo ne banamboze tugenze kubanja federo twagifuna kati ne batulimba mu kalwa akawedde nti bali muvinga dictator the purported dictator aliwo ensonga za Buganda obuuza nga toziraba ku mwanje mu parliament kivumbi ensonga za Buganda nga siziraba chemani wa Buganda Caucus ensonga za Buganda Semasonga ani azogerako kati etano kitegeera ulira na believing Sewungu oyo mu 2011 nga ate n'ekirala nawulidde ogamba mbu gundi benale Sewungu 19 akaluka 96 wawagira Museveni wali kada we nale mwana makindi ani Sewungu ngane ni banamboze bonna mumugenda namugu bolaba chenale mu ye buliwo from NRM to DP from DP to NUP there's a facts munde tere mu studio honorable Sewungu munde tere actually damukalangu okumanya ekintu ky'okutujja mu city kyannuma ntambula n'ebiwandiiko ebyo mbina ne munsawa Speaker of Parliament, President Wegwanga, Minister Balamba Rugahara, Professor Muganga n'abalala. Sebo CDF tali wao. Era kononeka? Aliwa. Bagali. Okuze. Aliwa ndaba mu. Radio yeno tujigale. Ndaba aliwa nakutte mu mukono. Tujigale radio. Nedda. Oyo we muli manya mukecha yagalize gwanga lino mwenna mujja kumulonda.
oyo Muhoozi Kainerugaba wamulabye Hoima yagenze ku kisaawe ekyehoima nabagamba kiwano wayogera n'ebintu abamu bibasooka ne bawakanya nwankubadde abala baddamu ne bategera ekituufu ku kisaawe ekyo idea yaliye yes bintu bingi ebikolebwa mu ggwanga muno nekituuka kuggwa nekisaana nawo nga temutegedde idea yali yaani baŋŋambye mu history ya NRM ye project eyagweredde mu budde 2 weeks before mu history ya NRM ekyokuli baŋŋambye kampani y'abataka eyagikola bayina rider mu contract bebawereza National Council of Sports email kubanga buli stage balina ogya approvinga ne wayitawo ennaku nnyanga tegizeemu kitegeeza mu bya approvinze bo nga bagenda mu maaso si bino munakweza email nemala omwezi mulamba nga togirespondingako owulidde akantu ako you must respond olina okuddamu email eno ng'ennaku nnya tezindaba kuyitamu bw'otagiddamu kitegeeza bo bagenda mu maaso ye project esoose mu myaka 4 egy'NRM eggweredde mu budde 2 weeks before ye project esoose ku NRM byezzeekola byonna yes mu budde eno yesoose okuggwera mu budde you said what 2 weeks before time yes era Saabalwanyi Taata Muhoozi agenda giggulawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno November sorry December omwezi guno yes nga 24 omwezi guno tuli Hoima Yusefu nakyatwewuunyisa bwe Uganda ne Kenya ne Tanzania we baafuna rights ez'okukyaza AFCON nga minimum requirement n'okuba n'ebisaawe 2 ebinene bisobola okusambibwako omupiira naye nga ffe wano tulina fact then tetwalina kubanga ne Namboole yali bakyagikolako renovation netugamba ekyokubiri kigenda kuvaawa naye Hoima City Stadium engeri gyekoleddwamu ekyayanaamiriza buli omu kati kankubuulire era Samola oyina omusango Samola from day one bintu bino mbyogerera wano nguudo ki ezikolwa ezitaliko deadline project yonna erina okubeera kontinga ennaku z'omwezi bwezi terina okubeera ng'ekoze eki okkiriza aba tokkiriza contractor mu ntandikwa wano as a condition naye mulabe gano amakubo agakolwa mu Kampala lino ekkubo lyeruzira oba ligenda myaka emeka ne bakubako obulaka ne wheelbarrow 3 ne bawummula tebali ku pressure Kainerugaba ali mu kuzimba ekitebe ky'amagye Mbuya bali bamugamba emyaka 2 n'emyezi 2 agati kisoboka nkyagala mugumu kitundu nakyo kigenda kuggwa oyo Kainerugaba gwe mutamanyi bw'olaba Kainerugaba ndaba nnyo President Kagame eni Kainerugaba kubanga e Rwanda bakugamba buli kampani ekola ekkubo kasabagiwa contract buli lunaku materials emukozesa mulina ozisubmittinga in the official government laboratory okakasa kolasi gwe twateesa ebirungu ebirimu bye mutadde ku kkubo okitegedde oyo Muhoozi Kainerugaba sibina ebyaffe baba kyakola leeni eno erideni gye bamaze nejjamu ebinnya okitegedde nabagamba wano yakirambudde namulabye nga agenze okulambula naye mwami Gashomba naye yabadde so impressed very impressed he's extremely happy eno yenkola ye ulira era yagambye agenda kusinkana tiimu yonna management agi hosting for dinner ya tiimu yonna management eyakuzimbye ekizimbe ekyo okubeebaza Muhoozi ju chichi gwe tekisawe tekyakusanyusiza muyige okusiima ng'ekintu kikoleddwa muyige okusiima ekyo ekisaawe ekirala kiri ku UEFA whatever standards UEFA mbwebe singa FIFA I hear kiri not UEFA FIFA standards mukiba kisi UEFA sema ebe singa FIFA FIFA is banaye mutuyambe mwami Gashomba katika nkubulire but UEFA ya eri mu Europe yokka nga bola wetulina CAF one but FIFA yetwala omupiira mu nsi yonna anti kyengezako kugamba Federation of International ayaguri FIFA yetwala omupiira mu nsi yonna ekyo nkimanyi neŋŋamba standards za stadium mutuyambe mu ababitegeera kubanga eyaŋŋambye ekintu ekyo UEFA is only Europe but FIFA is international ebisaawe bya Europe na bino byenda bemusambiramu emipiira mu Africa ebya World Cup mpozi ngaga nti ekisaawe kiri ku standard y'ebisaawe byetulaba mu Bulaaya okay that's understandable tekiriwo bagamba nti mu Africa tekiriwo kyekisoose bwe kityo really yes
biki kiri ku mutendera gwa bisaawe by'omu Bulaaya. That's the Uganda I dream to see. Njagala lunaku lukyenda beyo n'eddwaliro bwe lityo. Ontegera ndowooza. Bwebanga eno yenkola ya General Muhoozi, then Muhoozi Jju. Bwebanga eno yenkola, because at the end of the day, omuntu ayagala buweereza. Kiddemu. At the end of the day, omuntu ayagala bisaawe birungi, ayagala malwaliro malungi, ayagala masomero malungi, ayagala nguudo nnungi. Bwabanga General Muhoozi bino bwati bwakola ebintu bye. Mami, ulira, mama wange bwalwala tafaayo dokita kyamukozeeko. Yep. Naye ajjanjabiddwa. Oyo nansi gwe nkugambye eyatukozeeko ekiro. Ensambya. Simanyi na linnya lye, simanyi na ddiini lye, simanyi lya ggwanga lye. Okitegeera? Mama wange Masaka tafaayo ani president naye bwalwala oba muzzukulu we bwalwala akolebwako. Ayina stable running water, waliwo stable electricity, amakubo malungi. Kubuuza ekibuuzo, Kungu omanyi general manager we MTN? No. Omanyi general manager wa Airtel? Nedda. Ekisinga obukulu bw'olodinga akasente ko ku ssimu ko okaweereza mukaddewo ne katuuka n'akajjako ne kamuyamba. Kyokka kye njagala omumanya 99.9% of Ugandans abalina mobile phones tewali amanyi ba general manager be MTN oba Airtel. But ekiri crucial, bwe mpereza akasente kange kagenda oba bwe mpereza sente on a wrong number bagirivaasingirawo. That's what we need. Pitwetaaga ekyo ekisaawe bakisimbye Hoima mu Banyoro kyaffe. Tegwanga. Kiringanga guno muzikiti Gold Kampala Gaddafi gwe yazimba sigwa mu basiraamu ffenna gwaffe. Hompulira ndowooza. So pride. Yes. Bye tulina okutunuulira amalwaliro gakola, amasomero gakola n'ebirala. Kitegeera. So mwena abawagizi ba General MK, abawagizi ba Saabalwanyi nga 24 Hoima ku kisaawe kijja kuba kiggulu y'omutongole. Kyawedde bakijjeko owekirimi agamba nti kithufu aga kithufu. So tusuubire General Muhoozi okuba n'enkola eyo ne mu birala. Kubanga timelines nali nkuwana ekyokulaba ku Mami Gashumba Ethiopia naliyo luli ng'abasajja bakola kiro na misana. Nayo ndeka nnyo genda bwo. Kiro na misana nga ekibuga kino kikwatidde owulira bimotoka bizimba bikola kibizimba kiro na misana ne ku public holidays tobanyumiza. Bwe muba mwagala president omukozi akaseera bwe katuuka mulonde MK. Bwe mwagala president omwogezi ayogere nnyo eyo temumulonda. Iwaga ye mukozi. Bwe mwagala president omukozi ali practical akaseera bwe katuuka mulonde MK. Bwe mwagala president omwogezi temumulonda kubanga MK ne mu meetings etubeera naye si mwogezi wa action. Atenga mbadde MK tayogera bigambo bingi naye nga kitegeeza sijja mu kompe Ssaabasajja Kabaka omulabo oyo Kabaka ayogera eddakiika nnya na message neetuuka na era nze neebuuzwa neewuunya omuntu avaayo n'avuma Kabaka navoola Ssaabasajja Kabaka omusajja ogera eddakiika 3 nnya nakita kati MK mu meeting abeera nnyo mu kuwandiika nnyo kuwuliriza bwapima bwawandiika. Wow. Naye kino kibirebe kiti. Wow. And his word is final. You get it? Ate nze sirabanga muntu ali very simple mu bulamu bwe nga Muhoozi Kainerugaba. Abantu abasinga temukimanyi. Omanyi Muhoozi oyo atamanya emmoloka 2. CDF, Foster General. Emmoloka ezo okuggyako ku mikolo eminene ng'abantu bonna bamusuubira. That's when they beef up security. Very simple life. Namulamu buli simple. Land Cruiser gyalimu ne Bobi Wine gyalimu. Eya Muhoozi ya green, ya Bobi Wine ya black. Same body armor. Very simple man. Now when you sit with him, you realize there is a Kagame in him. Munkola yemirimu. The moment you sit with him, kojjawe Kagame amala n'amulinnya. Kubanga kino ekisaawe yakijja Rwanda. Mu kuswearing ceremony. N'abuuza kojjawe kino ekisaawe baki abakikola. Tibatake. Nyamu bakwasa. Kati kisinga amakola emirundi 8. So accidents zisusse. Sechi IGP abasi byakagaba ne director wa traffic
mutandika okumyumyula mutandika okumyumyula batandika okumyumyula yes okay kyekyo nno kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 Adam Kungu mu program entuga ne mwami Frank Gashumba buli lunaku lwa Monday. Frank Gashumba ki amanya kutamaleyo mwami Frank Gashumba owa council for abavandimwe owa PLU muzukulu wa Rwabugiri omuvandimwe tuzamutorayo heri atayagala genda mu church nkugambye olumu ngenda mu church nendaba omuntu gwe manya asinga ettima asinga ko omutemu ng'asimbye layini agenda kusembera nembula omusikayo naye nga sirina buyinza bumusika mu layini gw'omanyidde ddala nti ono ayambadde sapule ayambadde omudaali yeetimbye Yuda Tadeo omutuukirivu yeetimbye Father Ngobya naye ng'obukyayi bw'ayina kino kankibagambe ne bemuneetimba Biikira Maria Yuda Tadeo omutuukirivu sapule sekapulaali ne muzimalayo nga mulina emitima emivundu mummwe mulina emitima emivundu mumala biseera ekirala namwe abakatoliki kankibagambye abakatoliki sitweraga matya omukatoliki sapule yebeera munda mwegendereze nnyo abantu abateeka sapule mu maaso wano ennene sapule y'omukatoliki ebeera munda eri wakati we ne Katonda si yakukumansa era nze mbirivinga Katonda bw'ava mu ggulu asooka Roma n'ava Roma n'ajja Erubaga n'agenda ekitovu ya Bishop Silvers Jumba ebyekikatoliki si byakweraga twetegereze nnyo bana baziteeka wano mwe n'abampuliriza mwegendereze nnyo omuntu omukatoliki ateeka sapule waggulu w'essaati bwagirage fe obukatoliki bwaffe bwakyama enkolagana yaffe ne Katonda eri covert si ya showbiz mubegendereze nnyo tulibalabira ku bikolwa si ku bigambo tulibalabira ku bikolwa bwe ne bono yambala sapule ng'oli mulogo oli mutemu toyagaliza ososola abantu toligenda mu bakabaka wa Katonda ate embuuka egenda kaabira mu Geyena nga kikyenye ate kasatu kuzuula nti wali oyambala sapule ng'olimba gwe emigo gye tunakuba situgimanyi weefuula kyotali okitegeera nze nina mikwano gyange abasiraamu nga bali pure I have them nina omukatoliki ali pure nga muvandimwe nga sobola kulya wuwe yes ng'asaba sapuli agirina ali ku yezu nga bw'oyingira mu nnyumba ye buli kifaananyi buli papa yali abaddeko mwakirina naye nga fitina gy'ayina obukyayi eddiini abantu kati beekuukamu neekweke ate nze eddiini gyensoma esinga okulogima bagiyita humanity ubuntu yeddiini esangibwa wano kyesaagala kunkolebwa kyesaagala okunkolwa nange sobola kikola muntu mulala ekyo bayita eddiini obuntu humanity ak'obuntu oyingira mu maka g'omuntu n'ogaa nti kino kiki tuli Roma mu kyaki ya St Peter abajulizi bonna nga batimbe wange nga obulogo obuli mu nnyumba eyo efitina obukyayi enge era abo batugobye ne mu kyaki ffe batugobye mu kyaki kubanga ffe twakula nga tukimanyi nti omukatoliki olina kubeera pure abo ezo z'abapasita sizoogerako bali mu liigi yaabwe bali mu liigi yaabwe toboogerako bo bakisussa jja ate bwe tuba twogera ku nsolo eziri ennyama empisi situgyogerako ye eri mu liigi yaayo empisi eri muki mu liigi yaayo mu liigi yaayo actually waliwo otandikidde waliwo omusumba gwemanyi and for some reason sijja kumwogera one of the top 3 powerful pastors mu Uganda abantu basulaawo ne basiibawo ne basulawo ne basiibawo you wonder when they work nze you wonder when they work bakazi banaku bambi bamama baffe bali awo nze pastor mukwano gwange era muganda nge ebujingo enjiri ya bujingo njiwuliza kubanga eri transformation akubuulira obulamu bwo the real life n'obulamu bw'eggulu ne mugamba bujingo enjiri y'oku nsi jimbule neyo eggulu eyo nja ginegotiatingako nga ntuuseeyo you cannot tell me osiba ku church osula ku church okola ddi pastor bw'aba ayagala ssente tabagamba nti munsabire mumuzimuwa memuzimuwa gwagamba genda osabe saba ofune ssente pastor
akuwa sticker ogiteeka mmotoka nti protected by the blood of Jesus yenga alina paratuni y'amagye mukuuma kati bino byebiki by'ekidongo ebi you're protected by the blood of Jesus yakwadde sticker muyamukisa mbu sticker eno kasogiteeka mmotoka tojja funa buzibu naye yata alina paratuni y'amagye oba bawunyendwadde ku covid baaliwa kansa atwala abantu waliwo naliranye mulago hospital bw'oba owonya abalwadde gende mulago ba closing mu kyale ye mulago nkukaka sente oli musajja ebiti biriyo naawe agende bagalewo malayika nagenda mu church nasolayo tekiriyo malayika alina okugenda mu church for 1 hour you see dictatorship mu maka bw'otaba dictator omalako n'amaka abalese demokrasia mu maka marriages zinastinga longa oba ze breaking up every day. Ask that again. Mwabaina demokrasia makaga mu. Omukazi ayine dembe. Rights. Marriages zinastinga longa oba ze breaking up every day. Tata wange yatuka kufanga simulabye ko ngaga mami wange nti I love you never. Mami wange yali anobyeko. Akyogera. Ebe byekidongo bya mwebyo. Mukazi sawa satu ali mu chacha asabaki. Yegayirira ani anti bagamba nti ebyakatonda biri wakati wa katonda naye ng'omuntu abimusabira awaka mukazi wange bwatuko praising a pastor okusinga nzi I'm fighting a divorce come again mukazi wange bwatendereza pastor anti kati gwe tokola byamagero pastor yamukoledde byamagero okumwanjula ne mujja mu bakazi abawere milioni 15 kira kyangu byamagero biri pastor byamukolera namusabira nawo nendwadde ayina bulwadde ki kizibu ki kyayina tayina mulimo tasasulwa mu budde ayina biru yo neya wakaja asasula mira ko kyesinga nze pastor we nze sheka we nze katonda we bwava kubaza katonda wa mukyala wo yes no omwami mu maka yaba katonda wo mukyala yes yaba pastor wo mukyala bobo providing ngo supporting sema no bafeke master batafaayo right there you take it yes if you're there for your wife then you become katonda we musumba we omukazi n'amalako omwaka takutte ku musaala gwe kubyawaka omukazi n'amalako omwaka taguze lita y'amafuta ya so lwaki atende omukazi bawe buli lwatambula n'amuleetera akalabo waliwo katonda asingaawo n'okumona akalabo n'omuwa njagala mbulireyo nti oba yali alwadde n'asimba layini mu ddwaliro kati katonda kyasingaawo mumanyi mulooza mu bakatonda bali mu ggulu katonda ye supreme w'ensi yonna naye omukazi apresinge pastor okunsinga so ayina okumalayo essaawa emu yokka talina kusukkawo 1 hour kuba nange gye malayo asaba ki kye tutayina sirika overnight mukyala nga asulemu overnight asanga nawasiza omulala togenda kulemesa baami kukkiriza bakyala abaagala bagendeyo nze ono wange abaagala okusula bakole ki mukazi wange nasula muki basula basaba nze kati kankubulya emirundi gye naakagenda mu overnight ezo era nga bujinga mpisenga mukwano gwe ate simalangayo ssaawa 3 owunya obuwunya bujingo is a brother, he is a friend, he is everything to me. Nze bujingo ne bw'omuvuma n'omuvola gy'okoma omuvula gy'okoma omwagala ampita ne ŋŋendayo for 3 hours njagala omuntu ajja ŋŋe nti nasulako ne gashuma mu night prayer kati gwe tekiriyo naawe then there is a problem ki tebiriyo naawe Museveni asula mu night prayer yawa Sudiri asulawa wava munna asulawa night prayer yawa Agakani asulawa metta basula mu night prayer eriwa wataayina abantu bonna ab'amaanyi badedicatinga 5 to 10 minutes okusaba katonda nakubuza nga tutandika Elon Musk asula mu night prayer yawa Warren Buffett ani omulala Mark Zuckerberg abalodi byakijega tebiriyo katonda musaba ajja kukolera miracles lubalembeera ganembiro kwotadde perfect lubalembeera ganembiro kwotadde empologoma bwejja bwe tulumba wano I cannot kneel down and pray nerwanako ne tools eziriwo nga bodduka ofuna space edduka godduka reinforcement egenda okujja nga nange nyina kyentaddewo toddawo mukama taasa